Olutalo lw'ensimbi wakati wa National Unity Platform ne NRM lutuuse mu kkoona ezzibu. Ensonga zino ate zeeyongedde okulabisa bannakigwanyizi abeerimbise mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Bino byonna nga bivudde ku maanyi n'obwongo bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform. Oluvannyuma lw'okuba ttooki mu system yonna ne bagyetegereza ne beeteekateeka okweŋŋanga Museveni nga bamukubira mu system ye yennyini yeyeezimbira ate gye yeepangira. Kimanyiddwa bulungi nti mu ssemateeka wa Uganda abadde alambika nti ebibiina by'obufuzi byonna ebirina abaka mu paalamenti biteekwa okufuna ssente okuva mu nsawo ya gavumenti okutambuza enteekateeka zaabwe nga mwe muli ne campaign. Naye kigambibwa nti emyaka mingi ng'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bifuna ssente okuva eri Museveni, naye ate nga bakozesa obukodyo obw'enjawulo okuguumaaza Bannayuganda, ate nga ebadde eyo mabega ga kateni bateesa ne Museveni. Mu mwaka 2010 Yoweri Kaguta Museveni wa NRM, Kizza Besigye wa FDC, Norbert Mao wa Democratic Party DP ne Olala Otunu wa UPC wa Uganda People's Congress baatuula ne bakkaanya okukola ekibiina kye bayita iPod. Kana akabiina nga kateekebwawo kiteeberezebwa okuba nga kabenga omuwulenge okukuumira ebibiina by'obufuzi byonna wansi wa NRM nga Bannayuganda tebamanyi. Ebiseera ebisinga tuzze tulabanga ebibiina eby'enjawulo nga byegattira mu iPod ne muli n'ebibiina ebitamanyiddwa Bannayuganda naye nga bibaddewo okumala emyaka ng'ekigendererwa kyabwe kwe kufuna ensimbi okuva eri gavumenti newankubadde tumanyiddeeko ddala kye bigatta ku nkulaakulana ya ggwanga Uganda. Mu 2017 President Museveni yavaayo oluvannyuma lw'emyaka 7 ng'alabye enkola ya iPod eno n'alangirira lwatu nti mu bbanga ettono ennyo tewajja kubeerayo opposition yonna yonna mu ggwanga Uganda. Ekintu kino ne kyeyongera okulabisa banne be yali yakolagana nabo mu iPod wa mukyama. Ate nga bavaayo ne balaga Uganda nti tuli mu system ekkiriza mu bibiina eby'enjawulo. Ate mukama waabwe bwayogera bati kyali kibalabisa. Kye bataamanya nti walibaawo ebibiina ebirimerukayo ng'ate byo tebikkiriziganya nabo ku nsonga ezimu oba endala. Oluvannyuma lw'emyaka 2 gyokka ng'akoze statement eno mu Desemba nga 2019 ekibiina kya National Unity Platform ate kyo ne kironkinga. Newankubadde kyalimu ensolima nnyingi nnyo mu ntandikwa nga kisuubirwa nti bano baateekebwamu n'ekigendererwa kiri kyennyini okweddiza ekibiina kino ate kisigale nga kiri wansi w'enkola y'emu ebibiina by'obufuzi byonna byonna ebibadde birimu, kubanga bikyateesaganya ne Museveni ate nga bifuna ku kasente ebyongera okuguumaza Bannayuganda nti tuli mu demokulasiya. Bagenda okulaba nga ate ssente ze bawa ebibiina eby'obufuzi omuli NUP empya eyakajja ate yo nga balaba yefudde serious nnyo, nga ssente zino abakulembeze tebazeegabanyamu, tebazirya, wabula bazimba kibiina, bazimbye ekitebe, bakoze essomero n'ebirala bingi nnyo ne beesikamu. Jjukira state ebadde egabanga ssente zino ng'esinziira ku performance y'ekibiina mu kalulu akawedde, era nga bw'ova ku NRM National Unity Platform ky'ekibiina ekibadde kigenda okukira ebibiina byonna okufuna ssente zino. Naye nga kitabasanyusa kwe kubanga National Unity Platform erwanyisa state era eyagala kuvuunika gavumenti ya Museveni. Mu guno omulembe bwe tulabye ekibiina ekimu ekya opposition nga ebibiina ebirala byonna ebya opposition byegasse bikirwanise, ekyalema ebibiina byalemwa okwegatta okulwanisa NRM ekibiina ekiri mu bufuzi. Naye ate ku luno twalabye nga ebibiina bino byasobodde okwegatta birwanise ekibiina ekya opposition ekirwanisa Museveni. Kinajjukirwa nti okuva ku National Unity Platform lwe yajja okutuusa kati bakoze buli kisoboka nga bagirwanisa, nga bakozesa obukodyo bwonna n'amaanyi gonna ge balina, obuyinza bwonna, naye ate ne bigaana. Tuze tulaba okulabisa kungi mu bakulembeze ab'enjawulo ababadde mu National Unity Platform mu kisanza kino kyokka okutuusa abasinga
bwe balekulidde National Unity Platform ne bagenda ate bagezeeko eggezi eddala olw'okuba nga emirimu gya mukama waabwe gyali tegitambula nga bwe yakibala. Obudde nga bubaggwako twolekera mu kalulu ka 2026 bayita emergency meeting ya NRM caucus batemeteme empenda okwerwanako kubanga ne parliament bandigibatwalako. National Unity Platform ng'efuuse ensonga kwe kutuula ne NRM n'esalawo ng'ekozesa treasurer waabwe wa parliamentary caucus ono mubaka Faith Nakutu wana Park constituency baleete ebbago mu parliament y'eggwanga erigaana okuwa ssente yonna eri ekibiina kyonna ekitayagala kuteesaganya na Museveni oba okwegatta naye mu iPod. Era twawulira bangi nga bayomba mu gavumenti ebawa ssente ate gye mulwanisa biki ba propagandist abo abasiba ku zi radio ne ku zi TV state zibeeteekamu ssente mu kwefuula ate abagezigezi. Kino bakikola nga kampeyini ezisemberedde naddala wano mu mwezi gwa May nga 14, 2025 bakikola nga baagala kulemesa kibiina kya National Unity Platform okubaako gye bayinza okunoonya ssente mpitirivu okuvujjirira kampeyini zino mu kiseera ekitono ennyo. Kye bataamanya nti His Excellency Bobi Wine n'abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform ate bo basukkulumu nga bayise emyezi 2 nga bamaze okukola kino ekibiina kya National Unity Platform nga 7 July Monday wiiki eno yennyini ekibiina kya National Unity Platform kyalonchize fundraising drive oba campaign nga kwe kuno kukuŋŋaanya ssente ezinabatwala mu campaign naye ate nga basonda nsonde. Okuŋŋaanya ssente bannayuganda bennyini be baziwaayo nga gavumenti ezibapimidde kubanga ne ssente gavumenti zeekwata n'egabira ebibiina bino ssente zino ziva mu bannayuganda naye ku luno ate yabawadde chance bwe mwaweeyo eziri ku mutima gwe munensi n'okusinzira engeri gy'ayagala gavumenti eno ekyuke. Kino lwabaddewo ate Museveni ne banne mu iPod ne batuula ku Lwokubiri nga 8 July banoonye solution kubanga ekyokukuma National Unity Platform ssente tekibakoledde wadde naye ate kibalabisiza bulabisi kubanga engeri bannayuganda gye bettanidde okuwaayo ssente mu struggle ebadde eragira ddala nti bakoowu nnyo era obwesigwa bwonna buli mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform okukyusa eggwanga Uganda. Bwe balabye nga bannayuganda balabuse Norbert Mao omu ku bafounder ba iPod era kati ng'akolera Museveni nga minisita w'ebyamateeka ku lunaku olwokusatu nga 9 July 2025 n'afulumya ekiwandiiko ekiragira ekitongole ekyokulonda Electoral Commission kisooke kiyimiriza okugaba ssente yonna eri ebibiina ebirala byonna kubanga kirabika tebakyali nsonga ebasasuza nga mission y'okubeera n'ekibiina oba n'ebibiina byonna mu nkwawa za Museveni eremereddwa olw'obusungu n'okuswala. Ate bana NRM balabiddwako nga bagamba nti ekibiina ki National Unity Platform kiwandukululwe kuva mu bibiina by'obufuzi by'eggwanga ti lwa nsonga tekyagala kuteesaganya n'abalala. Lwaki ate mulemesa ekibiina okufuna ssente za campaign ate kyo ne mukireka kyenoonyeze ssente zaakyo? Kibanga okugamba omwana bw'otakola kyenkutumye sigenda kuwa swiiti ng'olinga kagamba nti kati omuwe swiiti alukakola ekyokoze eki ky'oba omutumye. Ekibiina ki National Unity Platform sigamba nti tekisoboka oba tekisobola kutuula na Museveni mu mmeeza y'emu wabula kigambibwa nti mu nteesa Museveni z'aleeta tayagala kwogera ku ntebe ya bukulembeze bwa ggwanga Uganda wabula ye ayagala kuteesa ku bya nsimbi mekaze banaabawa musigale nga mumuzanyirako emizannyo gye okulaga ensi yonna nti demokrasiya mu Uganda mwali ate nga so si bwe kiri. Fake opposition bali ku bunkenke wali obutafuna ssente oba okuzifuna naye ate so si mu mateeka nga bwe galagira era bwe baba bakufuna bagenda kufuna buswazi engeri gye batalina mitendera mituufu gye banaayitamu okukola ki okufuna ssente zino.
ye omunange emboozi ya iPod ne Ssente Museveni zazzagabira bannabyabufuzi okusigala ng'afuga eggwanga lino Uganda okumala emyaka 4 n'omusobyo era nga kyayagala kutwongerayo tukalakatira ddala. Naye ate ng'ekibuuzo kye weebuuza n'olutalo lunaggweera wa? Sigala ku DVC updates tusigale nga tukuweereza nga tukuwa information yonna n'ebyobadde tomanyi ku ggwanga lyo Uganda. Natambula ffenna. Bagala nnyo mweraba.